Fantastic. Kakati iPhone 16 Pro Max. Faba mukuba soso zikwata. Kati munaku agenda nyiga. Tuli ku Empire Gadgets ewa Uncle Bernard. Buno busimu nawo osobola okukagula. Tulakuwa nti abasinga ssente bwe muzikwata muziteeka mu school fees. Harani, ssente bwe muzikwata muziteeka mu school fees. iPhone 16 esose wange kati nkasoko ndage nkagula nti jangu. Kanuka aro nkajja kugula 16. Anvaako. Okwata ono? Wait. Ne one. Okay. Okay. Then no binula? No. You do this? Bagenda kungamba nina amaalu mwe mumanyi. Look. Look. Banange. Omunaku wa kunyiga Frank abaha agenda kundoga. So beautiful. Banange zine simu wobo ojagala janku Empire Gadgets. Ewa Uncle Bernard. Allah. Kafana katya. Kali so fabulous. 16. 16 Pro Max. This is a 16 Pro Max. Situerovu anti ya Frank abaha kwata 11. Ojirabye? So anytime bondaba nga ntandise okushana nanga bwe sibadde manye simu zakyuse. Fantastic. Come on. Kamala, lwaki onnemezaako kamera? Kamala. Antwala kulabu oba yinyodda. Kamala, nizijja mu kamera yo.